Papa Ragfire. Wancho. Wasize otya eyo? Asizeyo wento. Oli steady? Nnyo. Ndi steady. Why nalabye nti Alimpa? Ndabi wano nga Alimpa Bamukutte ne bamutwala ku poliisi ye Katwe. Nkyali kutambula ngenda kukubira edda. Tetusobola kwogera nga bw'otambula awo. Tetusobola kwogera nga bw'otambula awo. Ngenda kukubira. Nakatuuka wabadde nga mpapa. Omuyimbi bamututte Kibuya. Omuyimbi bamukutte. Era ndi naye tuli eno Lakaali. Kati nga obuzibu buli ki papa? Obuzibu bankikunnyonnyole nti waliwo abantu bujjukira ab'emabega ennyo abaali bagamba nti batubanja nti baakuba ebyuma ku shooba mu Desemba. Obuzibu bwavudde. Kati okuva ebbanga eryo lyonna nga era bakyali ku ebyo? Nga bakyabiriko era nga bw'omanyi omuntu aba alina kyanoonya. Kati mwabadde muli awo nga bazze waka? Batuli awo nga bazze waka. Bakoze bingi nnyo bakoze bingi. Nga bw'omanyi ebintu oli byayinza okukola nga ayagala alina ekigendererwa kye kyakusuula muyimbi. Batukoze bingi bingi nnyo okutusiga erinnya ebbi ennyo. Nalabyeko awo n'ow'amagye ate ow'amagye yabadde yaanonye ki kubanga tuba tusuubira nti poliisi eba erina okujja bwe ba ku nsonga eyo. Balese ab'amagye ne militale ne poliisi. Nga bw'omanyi embeera eyo ng'omuntu abantu ng'oli alina missoni nnene. Ne bajja ne bakola bye bakola biki ne bafiriminga bye bafiriminga. Nega kati bo ab'ebyokwerinda n'abo abo bagaayi kati bo tebalaba nti omuyimbi akyali mulwadde okujja okululita ensasage bw'etyo? Munnange era bamusanze yeebase nga mulwadde kuba era tanaba kutereera. Tekunayunga ye kennyini ng'omuntu mulwadde. Naye embeera gye baatuyisizaamu oyinza okugamba bakutte omuntu mulamu ngaawo obimanyi. Nga balowooza na byakwekoza abamu n'omunnange bo balowooza byakwekozaamu. Nga y'embeera eyo. Kati muli Lakaali? Ndi wano n'ennyini omuyimbi tuli naye wano era naye akubirira. Wadde yakwogerako naye? Tewali buzibu kamukuweewuzi. Akuwulira yogera. Papa Alimpa. Mwana ngolabye n'abasajja tokusumbuwa. Kakati nga tonnavaako. Oli live? Ndi live. Nsaba abantu bano abankutte. Bankwate bulungi ng'omulwadde nze ndi mwetegefu okubasasula era ndi mwetegefu okukolagana nabo naye ekibi bampisa ng'omulamu ate ng'okugulu kwange nkwagala nnyo omwana twafuna accident yali y'amaanyi abantu abamu ne bafa. Okugeza nga Grace n'abalala naye munnange abantu abamu ndowooza bo bandawe nga ndi bwe nti tebakitwala serious naye nga nnumwa kati ndi myezi 6 nakatandika okusimbasimbamu. Wano wenzaalidde bebi nga 15 wentandikidde okusimbamu. Kale embeera yeeyo essaawa zino kyekiriwo. Omuyimbi Alimpa yakuyimbira lusuku lwa seminti Ssekawere. Essaawa zino wetwogerera awere nemba na misango egy'obutayimba ku Kivulu ne boonona ebintu. Atujjukira bulungi nti embeera eyo yaliwo omwaka oguwedde. Naye of course bannannyini show
bagenda ne batwala omusango ku poliisi nga bawawaabira omukulu Alimpa Ronald lusuku lwa Seminti nga bagamba nti omukulu ono bamuwa sente okujja okuyimba ku kivulu naye ate n'atalabikako n'atayimba ne boonona ebintu bya bukadde omuli obutebe omuli ebyuma bya disco n'ebirala byonna amacupa ebyali mu kifo abo era nga promoter yagamba nti yafiirizibwa ensimbi nnyingi zayagala omukulu Alimpa Ronald asasule era agamba nti yokufana obutanyagwa Alimpa Ronald ate okumusasula sente ze ez'ebintu eza luusi eyakolebwa mu kifo olw'okuba nti no Alimpa teyavaayo kuyimba. Alimpa tukkiriza yafuna okusoomozebwa kwalina kwonna kwe yafuna okw'okumenyeka accident gye yagwamu tali bulungi nnyo. So ate kati nekyo nakyo kimujjidde kyetulowooza nti noba oli awo amawulire si malungi kyokka nga ate abadde yakamala okuzaala bebi mukyala we yakamuzaalira omwana omulenzi era nzijukira bulungi nnyo nakuleetera emboozi eyo nenjikulaga. So kakale ate kati essaawa zino ebiguddewo byakuba nti no Alimpa akwatiddwa era bwe twogerera essaawa zino nga atwaliddwa mu kkooti okusobola okuwera ennemba n'emisango egy'obutayimba ku kivvulu ne boonoona ebintu. So Alimpa essaawa zino bwe twogerera embeera gy'alimu nti yakatandika okuba okusimbula akyali mu kagaali naye agezaako okusimbula bw'atyo mpolampola ekiwa essuubi nti noba oli awo mu maaso eyo ajja kuddamu atambule bulungi nnyo nga bwe yali era addemu n'okukola shows olw'okuba nti nno alimu embeera essaawa zino tekitegeeza nti nno takola shows azikola era azikwata era ayimbira ddala ayimba okuba nti akwata shows ntonotono naye ng'ayimba era nga ttiimu ye emuyambako okumutambuza n'okumusitulira mu kagaali asobole okuba ng'ayimba okusobola okusasula eddwaliro gye bamujjanjabira n'okubeezawo famire yawaka kubanga mukazi we takola ate nakaweere. So obulamu si bwangu nnyo kati alina okulaba nga akola ng'ayiiya okusobola okubeezaawo obulamu okulabirira famire ye okusobola okutambula obulungi. So amawulire ge galiwo essaawa zino era nga bwe twogerera essaawa zino yatwaliddwa mu kkooti e Masaka okusobola okuba nga batereeza ensonga zino. Alimpa tumusabire asobola okukiyitamu obulungi because bwe tutunya embeera gy'alimu essaawa zino si nnyangu nnyo n'akatono nti embeera gy'alimu terina kuba yakweraliikirira terina kubaamu kusoomoozebwa weewaawo okusoomoozebwako toyinza kukugaana naye terina kubaamu kusoomoozebwa embeera gy'alimu essaawa zino omukulu Alimpa Ronald. Tusaba ttiimu ye management ye omukulu Rwagafaya y'omu ku basinga okubeerawo nnyo ku lusegere era tusaba era nga bali mu kukikola okulaba nga bakola ekisoboka okulaba nga embeera eno ekkakkana. Simanyi Alimpa bw'agenda kukola because kyemmanyi alina okuliyirira ng'oggyeko sho gy'atayimba ekyo kyangu nnyo nti basobola oteeka olunaku olulala nagamba omusajja nti nja kuwayo ebivulu 2 najja n'abiyimba ekyo kyangu nnyo naye ate waliwo biri ebintu ebyayonooneka sound yayonooneka obutebe nga bwe nkunyonyodde amacupa emmeeza nga bwomanyi bulijjo ebintu nga bwe byonooneka ng'omuntu alemeddwa okujja kuyimba ku sho abantu olaba wano ebya station amayanja Jose Camilo naye aze mu bufe ebimu natayimba ne boonoona ebintu Gravity omuntu twamulabako awo n'abayimbi abalala tuze tubalaba. So ebintu ebyo bwe byonooneka oluusi ate wabaawo ekizito ennyo kuba kati bwe boonoona sound y'ekivvulu tomanyi ssente nanyini sound eyo zaba afiiriddwa bwe boonoona obutebe bw'omusajja gamba bintu bingi nnyo ebyonooneka singa omuyimbi abataze kuyimba ne babyonoona. So bingi ebikyankala naawo kakati weekanganga omuyimbi ng'Alimpa nti bali baba mulemeddeko agwa mu expense ey'amaanyi ennyo kalugeze nti baba nga bamubukinga $2 oba 2.5 kale katugambo ba 3 okugenda okuyimba kalugeze kati ng'eyera akaayi nti kitegeeza kati Alimpa ayinza okugwa mu expenses oba mu kuliyirira okwa milioni eziwera $20 n'okusoba ne $30 olw'ebyo okusinziira ku ebyo ebyayonooneka. Kitegeeza nti no babanga yalemererwa okutuuka ku show nayenza okuba n'ensonga ye naye babanga yalemererwa okutuuka ku show nga bamuwa just $3 n'alemererwa okutuukayo ne boonona ebintu bya bukadde $30 n'okusoba. Kitegeeza nti nno aba agudde mu loosi ey'amaanyi era aba agenda kukolerera ebbanga ddene ng'akolerera omuyimbi
owa sound n'owekifo ku lw'ebintu ebyayononeka. Kyendowooza nti nokuba kusomozebwa kwa amaanyi ku side ya Alimpa ng'omuyimbi ate ne state gyali mu ssaawa zino ey'okuba nti no mulwadde tasobola kubeera ng'ayimira because omuntu bw'obeera omulamu osalawo n'ogamba nti kankwate shows eziwerako bwe ziba zizze nsobola okuba nga ndikavalinga ebintu ebyo naye kati ku mbeera ya Alimpa si kyangu nnyo n'akatono era kyendowooza nti no kusomozebwa kwa amaanyi. Kakati kino buno bubaka bugenda eri ba promoters oba bugenda eri ba manager. Ba manager nsaba tukkiriza nti olumu abayimbi balina empaka naye tukkiriza nti abayimbi bano mubabeereko nnyo musobole okutuuka ku bivulu mu budde kubanga omuyimbi watatuuka mu kivulu mu budde nga sente yazikwata nga lisiiti mwagifuna ne mukanya nti omuyimbi jangu tuuka mu kifo essaawa 2 ez'ekiro yimbira abantu kakasa nti no ssaawa 1 n'ekitundu oba zigenda kubeera 2 w'otulinnya ku stage nga watuuse dda. Naye abayimbi abamu abeedo nga talina bize naye ne yeekunya n'abeera oba oluusi nga alina bakyali be baali nabo nga twalinyo kyamaanyi kiruja sali mu mboozi nakuba lwali naye natuuka ku shonga obudde bugenze nga abantu bamulinze dda nga ne ssente yazikwata dda. Kyendowooza nti no abayimbi bakyuseemu bamanaja mukole ekisoboka okulaba nti abayimbi batuuka ku bivulu ng'obudde bukyali because bino bibasuula mu loosi ate loosi omuyimbi wabagireese oba bwebeereze nga management egireese teba ya muyimbi yekka kitwaliramu omuyimbi kitwaliramu manager ne management yonna. Ekisooka ekintu ekyo kibi nnyo nti kitta n'erinnya because promoter bwalowooza nti naye omuyimbi gundi wakabi kati alina oluyimba naye bwalowooza nti omuyimbi otawa mulimu gwe kitiibwa ajja kutuuka leeti ku show newekanga nga bookings tezizze ng'emirimu gyesibye nga buli agenda ku muyimbi agamba omuyimbi oyo takwata budde omuyimbi oyo wampisa mbi omuyimbi oyo yeeraga. So okwavoidinga ebyo byonna aba manager mubeere nnyo ku bayimbi n'abayimbi namwe mukkirize omulimu gwe muguwe ekitiibwa. Sigamba nti Alimpa nti oba munenya because nayanza okuba alina ensonga zi ku side ye zendowooza nazo tujja kuzifuna oluvannyuma naye nga abayimbi abamanager mufe nnyo ku bayimbi n'abayimbi muwe omulimu gwammwe ekitiibwa tuuka mu bukyali yimba oveewo ogende okitegeera. Alina skin naye of course naye mabegako kaawo naye abadde n'ensonga yeemu ku side ze ye mukono naye nga bagamba nti naye ku kivulu teyayimba naye ate Alien Skin yagamba nti yatuuka mu budde naye nga abantu tebannawera katongo mugaga amugamba nti ogira olinda muko tulaawo nnyo kabbiya awo obudde bwo bukuyimba bunaatuuka nga abantu bawezewezeeko onaayimba. Kati Alien Skin ye ng'agamba nti nze obudde bwaŋŋamba buno bwentuuse lwaki oŋŋamba nnindemu katunyimbire abaliwo. Mugaga yagamba nti linda bamala okuwera manager nti linda bamala okuwera so kitegeera tinobeerawo okusoomoozebwa. Alien Skin yagenda okukakkana ng'avuddewo mu kifo nga tayimbye okitegeera. Naye oba oli akale kiyinza okutegeerekeka naye mulimu abayimbi yinga eva tukaleeti ku show yinga eva tawa mulimu gwe kitiibwa naye nga ate omulimu ogukuliisa ogukunywesa ogukuwa sente empitirivu lwaki oba toguwa kitiibwa okitegeera. Nti n'ekirala abayimbi abamu bamanyi okukwata shows ennyingi omuyimbi nekanga ng'atuuse leeti ku kifo oluusi nga tasobodde nakujja ninga sente yazikwata. Ekyendowooza nti nno kwata emirimu emingi naye ng'omanyi onaagisobola okwegituukako mu budde. Abayimbi abamu bamanyi okubukira zi bodaboda nga tinga gravity omutujju naddala ku bivulu ebyokumpimpi oba nebiri ebweru wa Kampala nga siwala nnyo nga okubukira boda nti bw'aba akuta ebivulu nga biwerako kuolwo akozesa bodaboda emmotoka agireka. So ndowooza nti bw'oba osobodde okukwata ebivulu ebingi kakasa nti ebivulu ebyo ebingi era ojja kusobola okubituukako mu budde abantu bayimbire. Bw'oba olaba nga tosobola okubikwasaganya mu budde twalako ebivulu bitono by'onaasobola okuyimbako omanye nti osevinze erinnya lyo osevinze ebintu by'abantu ebirala kugamba nesho okutambula obulungi promoter ayagitegese okusobola okufunamu obulungi. So kyendowooza tukyuseemu kaawo naye nga si byangu omukulu Alimpa Ronald katukusabire bro osobole okutambula obulungi osobole okutereera Ssekawere manyi nti kati maama baby omutima gumuli waggulu tateredde olw'ebintu ng'ebyo. Manyi abakyala ebiseera ebisinga nti fe abasajja ekintu ng'ekyo kisobola okugwako
nobeera strong because oba omanyi nti osobola okukivaamu ng'omusajja kuba tumanyi nti ebyo byebimu ku bye tuyitamu naye omukyala kati bwe kijja bwe kiti bingi byalowoozaawo kale esooka nakawere ekirala nti mutima gy'abakazi ebiseera ebisinga minafu kati ekyo bwe kijja bwe kityo kugamba y'okweraliikira kuba kungi nnyo era kyoba nti ebiseera ebisinga akuba akasimu singa embeera nga yebeeguddewo ayagala okumanya abamu ayagala abeere naawe so katusabe bitambule bulungi nnyo Raga Fire Maneja katubasabire bitambule bulungi nnyo side eyo naye nga amawulire si malungi n'akatono kale mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale konda bakwembozi mu UG subscribe nga tugoberere wali wonna ebintu byonna birenga bitambula bulungi mbagala nnyo